awe tomulekera abahuthi kye bakoze baweereza threat endala bagambye nti bagenda kulumba ekisaawe ekya Ben Gurion mu ssaawa 24 eziyise bakakikola emirundi 2 era kye bagenda maaso n'okuba nti bakola kikyo kyennyini kibadde kikolebwa omwogezi w'amagye ga Isirayiri ayogera Oluwarabu kaakati nabo bamukopi abadde ngajja n'akolaki essaawa 24 kusooka mbagambye nti bafulumiza threats za mirundi 2 bamugambye omuyisirairi tugenda kulumba ate tugenda kulumba kisaawe ekya Ben Gurion International Airport n'ebisaawe ebirala kati abahuthi kye bakoze bagambye abantu ababeera kumpi n'ekisaawe kino abantu ababeera kumpi n'ebisaawe ebirala n'abasaabaza abandi badde babikozesa obuteewala okwewala obuzibu ebisaawe ebyo babyesonyiwe kano kasobola okubeera akakodyo ak'okukanga n'okuleetawo obunkenke because banansi b'eggwanga lya Isirayiri newankubadde bakimanyi nti eggwanga lyabwe lirina ebyuma ebisobola okwenganga mizairo nga gye bakubye kubanga babadde basindise mu kiro ekikeseza olunaku lwaleero babadde basindise basoose kulabula ne bagamba tugenda kugisindika ballistic era bagisindise masekati ga Isirayiri wabaddewo akasattiro ebyuma bya Isirayiri bibadde bize nnyo bisobodde okugibaka ne bigiwozaawoza ballistic evudde Yemen kati bamaze okugibaka eyo ebyuma bya Isirayiri ne baddamu ne bafulumya warning endala eno ya ssaawa ntono eziyise kitegeeza ballistic tennaba kujja ne bagambye nti ballistic eri mu kujja mizairo eri mu kujja bazemu ne bagamba bannaye mwebeereremu egenda kujja kati Isirayiri alina obuzibu bubuno nti yadde nga asobola obbibaka naye bannansi bo tobagaana kutya era kitegeeza nti abantu abadde bakozesa ennyo ebisaawe bino naddala Ben Gurion bajja kubaamu okutya waliwo n'abajja obuteesiga Isirayiri bagaye nti tomanyi obusajja bujja tukuba wano engeri gye kiri nti mizairo esobola okusala neyingira mu airspace paka mu masekati g'eggwanga ne bafaafaagana nayo ng'emaze kutuuka awo bano abasajja bajja tukuba kati waliwo okusattira ku bisaawe eby'ennyonyi ebiwerako munda mu nsi eya Isirayiri yo Isirayiri egamba nti ate mutya bino tujja bibaka luli kyayitawo kati bannansi balina okutya abahuthi batandisa akakodyo kano basooka kukanga then ne basindika basoose ne bakanga ejjo ne balabula then ne basindika ne omuzinga ne gujja paka masekati ga Isirayiri ebyuma ne bigubaka kati bazzeemu okuweereza ku makya g'olwaleero message evudde mu bahuthi again e Yemen bagambye abantu abawangalira kumpi n'ekisaawe ekyo bakyefunyiridde oba bakyagazaki balabika bulambula ne bukikuba oba wagala kukyokya kino ekisaawe kibayita Ben Gurion kumpi buli lunaku bakyegezaamu oba bagala kukikuba kukisaanyawo tetumanyi ne bazzeemu ne balabula kakati mbadde mbagambye nti Abaisirayiri mu magye gaabwe engeri gye kiri nti booperatingira mu region erimu abantu abategeera Oluwarabu okusinga abategeera olulimi Oluwarabu kati balina omwogezi w'amagye bamuyita Lieutenant Colonel Avichai Adrei ono ayogera Luwarabu singa babeera baagala okuweereza message e Gaza oba e Syria oba nga message egenda Lebanon oba nga egenda Yemen ono gwe bakozesa jukira nti balina oli gwe bayita Hagari Daniel yakozesa Luzungu Daniel Hagari akozesa Luzungu naweereza message kati ono Avichai Adrei Lieutenant Colonel ye mwogezi w'amagye ga Isirayiri ow'Oluwarabu abadde yakayisa message ng'eri mu Luwarabu negenda eri Yemen abantu abawangalira ku myalo egyo gye bagamba nti gidukanyizibwa ekibinja ky'abahuthi yabaweereza message nga ya Luwarabu negenda kati eri abantu ne batandika okusattira Isirayiri yabagambye nti tugenda kuba tukuba enfu zonna ezirimu abahuthi n'olwekyo abantu ba bulijjo tubasaba muveewo naye ng'akozesa Luwarabu kati abantu ne batandika okuba nti basattira kakati nabo kye bakoze bakozesezza Oluwarabu bagamba nti wekibanga ke kakodyo abantu baffe mubataddemu okutya naffe tugenda kikola kati nabo basooka kulabula emabega tekibaddeewo okitegeera emabega tekibaddeewo abahuthi babadde tebalabula babadde baleeta buleesi kati batandise akakodyo ak'okulabula Omuyisirayiri n'okumuteeka mu fiya ne panic baagala wabeerewo panic nga panic bwebeera eri ewaabwe kakati omulundi ogusembye jjukira nti Isirayiri yabalumbyemu kenda ku ngeezo nebakuba naye balina emputtu tebawulira kati olumaze ne bayisa message ne balabula ne bagamba nti naffe tujja ejjo bayisiza message nti Isirayiri tulinde
tujja ogenda tulaba kimafiya era babadde bali awo Abayisirayiri kimizairo ekinene ekika kya ballistic bagenze okulengera nga kijja ate nga kikrosinze into Israel airspace bagenze okukyenganga nga kiri masikati geggwanga mu kibuga Tel Aviv. Ebyuma ne byerwanako ne bikikuba ne bikiwoza. Kati lwamaze okukiwoza ku makya olwaleero Abahuthi bazzeemu okuweereza message yemu bagambye Israel nti kiri wakikutte tuleeta ekirala. Abannansi babagambye nti mu ssaawa ntono eziddako waliwo ballistic ezigenda okuyingira Israel zigendereddwa mu kkuba ekisaawe ekya Ben Gurion International Airport n'ebisaawe ebirala. Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu